Yes, amanya Brian Kesemboga. Era nga ndi wano eno Ndagire Mariam Media gyantuusizza wano. Najja negomba performance kisemako because yankolera ebintu byendaba nga bisaanidde nti byenjagala naye yana okuva nga ndi muto byonna bwendaba yabinkolera. Music gwayimba, engeri gye yeeyisaamu mu industry, engeri gy'ayambalamu n'ekitiibwa ky'alina mu industry. That's why bwenjagala. Nyimba nga music wa Papa Mesa Chini gwayimba. Ayimba abasinga obungi bakwata nti band music. Yes, katugendera awo. Mwamufunye omukisa nti omuntu abaleese aweebwa ekitiibwa ate mu industry omuntu wamaanyi nnyo. Ekifaananyi kye mugenda kikuuma mutya? Lwaki omubandolinga bwendi wano omuzaddewo okubanga omwana wange tomukalije, lwaki omubandolinga mugenda kikuuma mubuuze nga ekifaananyi kye ogenda kikuuma otya? Ekifaananyi kya mami ngenda kikuuma ntya kuba okutuuka wano nammwe abamawulire okujja mu maaso gaffe alina gye yatuyisa like tugenze okutuuka wano redde nga yatuteekateeka bulungi ng'oggyeko embeera ze batukulizaamu ez'ewaffe, engeri gye tweyisizaamu mu bantu, ate nga ye mami waffe ate naye alina ebintu byatusomesezza oba byatutaddemu ebigenda okutukuuma mu industry ate bikuume n'ekifaananyi kye tulabe nga tetukisiiga bisooto. Abayimbi abasinga emutuula mwefuula kikyosobola omusobola. Nze kunze omanyi buli muntu alina engeri gy'aba abonyeebonyeemu okutuuka waali. Buli muntu alina by'agoba nga ye. Nze mami wanaaba tannangoba mu maaso ge nze nkyali naye. Naye wanaaba ngobe ate kyesisuubira nti asobola okungoba naye nga tukyali ffenna. Olowooza buyisa ki obusobola okugobya okubola n'ogamba obuyisa waziko dalumuuko kuba lyennina tewali kirala. Totuuka eyo kuba abavubuka bagamba ebyamakulu tebabiwulira ate mami tuyinza okugamba nti oba mukadde yalowooza ebyo bye babiwuliranga n'otwala trendi y'abavubuka nti batwala biwemula nawe n'ogenda eyo. Tekisoboka kuba nali nfunyeko ku mikwano egiŋŋamba ekintu ekyo ne baŋŋamba nti ebyekikulu by'oyimba tebabitegeera salodde wano n'olwokuba nti ŋŋanze omuntu nina kyenjagala kozi buli omu bulamu alina kyayagala. That's why saasala kudda eri